ntumira buli mbwa ya Kadaama buli muziina gwa Kadaama ng'osula mu kino ekifo naye ng'osigala okomplaininga nti osula bubi nti olinga amagi ng'osula mu ddiiro naye okomplaininga ng'osula mu boys quarters naye osigala okomplaininga nti bakusuza bubi ng'osula mu bisenge ebimu mu nju naye nga osulamu n'ebintu naye ng'osigala okomplaininga olinga n'ekyendowooza okitegeere wano e Jordan olaba wano we bayita akuna mukyezo wano we wali obwakadamu obwaddala because wali ebifo bisatu ku bifo ebisatu olina okulondako ekifo kimu ekifo ekisooka bw'ogamba nti kansule mu kiyu eno mayumba geno tebalina bifo by'abakozi tebalina ate basosoze balungi oli ne bwabeera n'eddiiro nga liri awo liri empty abatakuganya nakulisulamu ne bwabeera n'ekisenge nga kiri awo kiri empty abatakkiriza okisule namu ku 10 baliyo nga aba babiri ate bazibu okufuna naye abasinga balina ebifo ebi ku bifo ebisatu oba olina okulondako ekifo ekisooka kiyungu olina okusula mu kiyungu bakulinyirire bafumbe gahuwata koma befuula abanywa amazzi agataliyo befuule babeeko bye banoonya we bakuzuukusa we bakubuuza obwambe gye buli nga balinga abagamba gwennyini nju awo waba wagaanye ekifo ekyokubiri sitoowa omanyi gyeri eri ku zero floor eri wansi mu parking fe tuli ku floor y'oku yakuna waggulu wetusula kati osooka n'obirowooza ogenda osule mu parking wansi awali sitoowa teriimu faani teriimu esi eri awo mu parking motoka zisulayo zeyo luba tosobola kusulayo ekisooka watiisa ekifo ekyokusatu ate nga kyekiri safe ate private nga kiriko ne lock toyi okitegeera toyi kati kkiriza gaana ne bwoba olina obwongo obutono oba olina okulonda ekifo toyi olina okugwa kati ate ekifo ekirala ekiringa ekisembayo balcony ogimanyi abasinga balina balcony ziriko endabirwamu zatuuka waggulu west nga woyina okusula wannyogoga okufa obufi mu sizoni y'empewo winter wannyogoga ekyokubiri oba otunudde mu luguudo emmotoka ziyita zireka kati nga option olina egi kusula mu toyi naye muli eyo bakusuza mu ddiiro okomplaininga osula ku boys quarter okomplaininga lwaki banteeka ku boys quarter ensula eno n'ebisawo byabwe ololololo ife tusula ne wetupama woopama woosula eno Jordan ate nawulidde mbu neekata naye ate okuvuma kibadde tekisaana ekirala kye njagala okwongereza ku bigambo by'omukyalo ono njagala okutegeeza nti tekyali Kadaama musiru akkiriza kumusuza mu ffumbiro oba mu toyireeti abakyala ennaku zino babuufu si byebiri ebyedda ebyabeerangawo nga mu butuufu omukozi bamutwalira ddala nga slave alya mmere gye bamaze okukwatamu sisuubira nti tukyalinawo ne Kadaama akyali emmere gye bamaze okukwatakwatamu okuleka nga yayagadde naga kino bakiriddeko kisigaddewo nkyagala n'akirya naye nga boosi amala kwatakwata mu mmere n'agikuwa tekikyaliyo kati wekibanga n'ekyo kyavaawo sisuubira nti waliwo Kadaama gwe bakyasuza mu toyireti n'asulayo weewaawo baboosi abakyalina obuzeezeze obwo mwebali naye bakadaama bagezi akugambirawo nze sijja ssula mu toyireti oba mu ffumbiro woba tolina waakunsuza nziza ku office ate ne waba tugambye eyo mu nsi gy'ali amazima gali nti sisuubira nti bonna abali eyo mu nsi omukyalo ono gy'akoleramu
nti bonna basuula mu toilet oba mu ffumbiro, oba ogudde bugwi ku muwarabu mubi, oba ogudde ku muwarabu mubi, ate era bw'oyimirira ku bigere byo n'omugamba no neebeera no, mukwano gwange toyinza naye kusula mu toilet kuba oli ogenda kukola ate ng'olwala bulwazi. Kati ne bwagamba kuzza Uganda kuba oganye osula mu toilet mugambe it's okay, gwe wali osuzeeko mu toilet. Abakyala kati bagezi, bakadaama kati bagezi, ebyali byadda weebanga kati gyebiringa gwe kamaama osuula mu toilet oba mu ffumbiro, kitegeeza wakigumira era wakikkiriza. Naye yimirira omugambe nze sisula mu toilet, ewaffe Uganda tetusula mu toilet era sisula nko mu toilet, sijja kugisulamu. Ate omugambe n'okusula mu ffumbiro haramu, tetusula mu ffumbiro, olina okuyimirira. Mmwe mbabuulira omuwarabu yeetaaga kuyimirira n'omulaga nti naawe Uganda lwakujja kumukolera, naye sigamba nti ewammwe musula mu toilet. Sometimes bakozesa ebintu bino nga ayagala kugezesa kukupima amagezi go, era bagamba ogera sula mu toilet n'osulayo ojja kusulayo, bagamba sula mu ffumbiro n'osulayo ojja kusulayo. Ekya sitoowa gye batereka ebintu nkiwulira kubanga abaana bangi nga basula mu rooms ze baafuula zisitoowa, ekyo nkiwulira era bangi abazisulamu nga gyasula gye batereka ebintu, ekyo kiri fine. Naye ffumbiro ne toilet tekyali oyo kadaama, era simusuubira nti akyaliyo. Bwe tuba tulina wano asula mu toilet tutereyo nti nze nsula mu toilet madamu gye yaŋŋamba okusula, ebyo ebintu bikyaliyo ebyo. Mbadde ndudde n'obbiwulira era ng'omwana gwe mpulira nti ali mu toilet ng'oyo yeesibiddeyo abadde ataasabulamu nadduka ne yeesibira mu toilet. Kwano oba ng'osula mu toilet oba mu ffumbiro nga wakikkiriza oliko ekikyamu, kuba gwe kati azipana olaba nga kiri nnomo naye oliko ekikyamu. Toilet oba effumbiro kitegeeza teweebaka. Effumbiro tosobola kwebaka, buli ssaawa bakimi olaba sitoowa, buli ssaawa bajja babeeko bye bajjayo n'ogamba owaayi siina kyakkola, it's okay. Naye effumbiro ne toilet mukwano oliko ekikyamu. Bannange kankome wano, vidiyo tugifundikire wano eno, tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mwebale kulaba vidiyo za Maggie, nga bw'ogisanga togiyitako n'ogiraba n'ogimpeera ka like, mukwano okola kyamaanyi nnyo. Mukama akunkumire nnyo atakumira mpeera.